Atenderezwa grumizwe kitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbagombogo kyewagula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika nga mwenna abampuliriza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byammwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule mu guluka weeyongere n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Kati tulina kubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri Ssalongo Adama owa Atels. Nsaba tukole ekikoowe eky'ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu era essabo lyo ettukuvu. Omwagalwa mw'otudde, omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoyera ggulu naye ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kubeera nga oleeta ebirungo eby'eggulu obw'obulongo bwo ku nsi. Omwagalwa ensonga lwaki baakukaatiriza nnyo ng'obatizibwa nti weegaana obulongo osobole okubeera nga weegaana omulongo atudde mu ggulu. Era nawulira waliwo n'abasomesa abamu abagamba nti omulabewo nnamba emu yoyo gw'olaba mu ndabirwamu abo baakizikiza. Buli w'owulira omuntu yenna ng'akugamba nti endabirwamu yo kizikiza, oyo gw'olaba mu ndabirwamu nti nno ye mulabewo nnamba emu, manya nti nno akuinfluensinga kubeera nga otambulira ku Katonda wa wabweru. Kyova nno weesanga abantu abo nga bakugamba nti bo balonde, tisimanyi bo simanyi beebo abalanzi abayogerwako abajja okutaasa ensi bya bulimba. Ffenna tuli batukuvu, ffenna twenkana, tewali wasinga munne. Gwe tunoonya atudde mu ffe ffenna. Omutonzi gwe tunoonya, Katonda gwe tunoonya, yoyo gwe tulaba mu ndabirwamu. Oyo yagamba nti leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe ne weetonda. Kinsonga lwaki buli lugoye lw'oyambala weefaanana. Ali mabegaawo, supervisor wo ye mwoyo wo, era gw'onoonya tali wabweruwo. Naye ekyakuleeta wano kubeera nga oyambala ebirungo bye oleete eggulu ku nsi. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bweti, tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, obulamu tubutambulira mu nfungo ze tuyita cycles mu Lunyaanyimbe. Era nga mu kino muyina okufuna okutegeera n'okumanya nti buli kintu kyonna ekitandika kiyina enkomerero. Era buli we kibeera n'enkomerero kibeera n'entandikwa empya. Abaagalwa, we tubeera nga tuyina okutegeera n'okumanya ku bulamu bwaffe nti buli kiseera bubeera n'enkomerero ate ne bubeera n'entandikwa empya, kijja tuyamba okusobola okubeera nga buli kiseera tubutambuza mu kadde akaakakati, tusobole okubeera nga tunyumirwa ebiro ebyo bye tubeera tulimu mu kadde ako. Abaagalwa, olufungo lw'obulamu oba gye muyita sayiko y'obulamu eriŋŋanga olufungo lw'obutonzi. Mukitegeera abaagalwa? Olufungo lw'obutonzi nalwo bwe lutyo bwe luli. Bangi ku ffe tulindirira enkomekerero ey'olugero, naye ne twerabira okubeera nga tuteeka essira
ku budde obwakakati ne tufiirwa ebyo bye tuyagala okubeera nga tuwuliriza mukadde ako katugambe nti oyina ekyokulya ky'olya mukadde ako mu kifo ky'okubeera nga owuliriza ekyo ky'olya osobole okubeera nga onyumirwa akadde ako weesanga ng'ate otadde ebirowoozo byo mu nkomerekerero y'olugero. Mukitegeera bagalwa? Okunyumirwa enkola y'obutonzi kiyamba obulamu bwaffe okusobola okubeera nga bukulaakulana. Abagalwa, buli kiseera buli we tutunuulira ensi ey'enkya osubirwa obulamu obwa kaakati, the present moment. Kubanga obudde obwa kaakati, the present moment, y'ensigo etuddemu ensigo y'obutonzi. Abagalwa, obulamu ku sseŋŋendo nattimba butufuula buli kiseera okubeera nga twetegekera biki ebiddako, ne tukola ebirubirwa byaffe era ne tuteeka obudde bungi mu nsi yaffe ey'omu maaso nga tuyita mu byekwewunda by'ensi. Abagalwa, kituufu kyetaagisibwa nnyo naddala nga otambulira mu bulamu obwa ssekiriba kya ttaka bw'obeera oyambadde. Naye nga buli wooteekateeka obulamu buno obw'obwa ssekiriba kya ttaka mu bulamu bw'oyitamu nga omuntu oba omwoyo gwambadde omubiri, omwagalwa, kyandibadde kirungi obeere nga oteekateeka n'okubeera bumu wamu n'omwoyo wo. Mukitegeera bagalwa? Kino kiba kitegeeza nti oyina okuyiga okuwuliriza omwoyo gwo, kikuyambe okusobola okubeera nga obonga ensi yo nga okozesa enteekateeka ey'obutukuvu gye wateekateeka nga tonnaba kubeera nga oyambala omubiri gw'olimu olunaku olwaleero. Munyumirwe era mukozese amayengo ag'okuteebereza n'okuloota nga we mutambula. Era mumanye nti buli kintu kyonna kiyina entandikwa era kiyina enkomerero. Era buli kyekomerekerezebwa wabeerawo entandika empya ebeera erindiridde. Mu ngeri eno mweyagalire mu bibala by'obutonzi bwammwe era mulabe nga mujagambiza mukadde ako ke mulimu, kibasoboseza okusobola okubeera nga mutuukiriza ebyo bye mwetaaga. Mugezeeko okulaba nga mwesuutanga mmwe ku biki bye mutonze nga mukozesa ebirowoozo byammwe ne mubireeta mu bikwatibwako oba mu nsi ey'ebikwatibwako. Abagalwa, kino kiringanga kubeera nga weegomba omusiizi w'ebifaananyi, nga omulaba asiiga ekifaananyi era kivaayo bulungi ne kikunyumira era ne kinyumira n'amaaso go. Omwagalwa, sa ekikoowe oyingiza omukka ate ogw'okufulumya. Abagalwa, nze Adama we nali nkyali mu Misiri mu runyaanyebe gye muyita Egypt, nanyumirwanga nnyo okutunuulira obulungi obwa pyramids oba mu Abaganda ze muyita amasabo. Mu Egypt baziyita pyramids. Abaagalwa, kyatuyamba nnyo okubeera nga tulaba buli kintu kyonna kye tubeera tutuuseeko era ne kituyamba okusobola okubeera nga tudda ku mutendera oguddako mu butonzi bwaffe.
ng'omukulembeze nagezaako okulaba nga nkozesa amaanyi gange okuyimusa abalala nabo basobole okubeera nga bakozesa amaanyi gaabwe mu buyiiya basobole okubeera nga batuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Abaagalwa, byali biro by'amaanyi. Byali biro by'amaanyi. Mu biro ebyo we nnali nga nkyali mu Misiri. Natwala nga akadde ne ntunuulira ebizimbe bwagooga bye twazimbanga n'amasabo amanene ge twazimbanga n'ago agaazimbibwa bajjajjaffe. Kitusoboseze okusobola okubeera nga tujjukira obwannaggwano bwaffe obutudde mu nda yaffe. Bino byonna bajjajjaffe baabirekawo okutujjukiza ffe abaaliwo amaanyi ag'obutonzi agaali gatutuddemu. Abaagalwa, abakozi bangi baatwala ennaku, emyezi n'emyaka okumaliriza ebyo bye baali balina okubeera nga bawonda mu masabo gano. Baali mu nkola ey'okubeera nga batambuza ebyo byonna bye baali batonze nga bakozesa entegeera ey'emitendera egya waggulu kibasoboseza osobola okubeera nga batonda ebyo byonna bye beetaaze nga bakozesa amaanyi gaabwe ag'omunda. Omwagalwa, bw'obeera nga oli ku lugendo lwo olw'amayimusibwa olina okutandika okubeera nga okozesa emmeeme eyo, your mind, mu ngeri ey'obugezigezi nga osalawo kiki ky'okola buli kadde k'otambuliramu mu lugendo lwo. Weebuuze ekibuuzo kino wammanga. Emmeeme yange entwala wa era wa gy'eyagala okubeera nga ntunula? Era weebuuze ebirowoozo ebyo by'oyina mu mutwe gwo bikutwala wa? Omwagalwa, beera mukama w'ebirowoozo byo, kubanga ye ggwe awanga ensi yo ekuyamba okusobola okubeera nga otonda ensi ey'okutaano mu ndayo. Buli w'obeera mu mitambo gy'okutonda kwo kye kinaakuyamba okusobola okubeera nga ofuna empulira ey'eddembe. Eryo kye kikuyamba okusobola okubeera nga kikuteeka ku ddemeezi erikuyimusa. Mukitegeera bagalwa? Enkola ey'okuyimusibwa gye muyita process of ascension erina okutegeerwa nga oyita mu bulamu bw'olimu, ng'otandika okubeera nga weetendeka okuviira ddala mu ntandikwa paka mu nkomerero. Mukitegeera? Mu ngeri eno buli w'ofuna okutegeera n'okumanya ku kyo kye kikuyamba okubeera nga weetegekera amayimusibwa go, ate buli kiseera obeere nga otambula eddemeezi lyo erikuzza mu mwaliriro ogw'emitendera egy'ensi eza waggulu. Abaagalwa, okuyimusibwa kisumuluzo kya buli mwoyo gwonna. Mu ngeri eno mukifuule ng'ekintu eky'omuwendo eri mmwe, era buli we mukifuula ekintu eky'omuwendo eri mmwe kye kigenda okubeera nga kibawuliza empulira ey'eddembe mu lugendo lwammwe buli lunaku. Nsigadde nze muganda wammwe Adama owa Terosi, atenderezebwa agulumisibwe Oweekitaffe Katonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akome.